Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwe tukubye amabega, amagye ne poliisi byasalako akwatidde ekibiina kya NUP ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert, era ng'abantu abasoba mu 9 be yali nabo baakwatibwa ne batikkibwa ku loole y'amagye ne poliisi. Fred Semala Ranga akwatidde ekibiina kya NUP okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Bujumba mu disitulikiti y'e Kalangala. Embeera yaliwo ne gye buli eno akyaginyumya nga lutabaalo. Semala gwe tusanze mu ddwaliro e Mengo ng'afuna obujjanjabi olw'obuvune obwamutuusibwako, agamba yakwatibwa abasirikale abatalina linnya ku byambalo byabwe ne bamukuba ensambagere, kyokka oluvannyuma ne batwalibwa ku poliisi e Masaka era ye ne bamuyimbula awatali kumuggulako musango. Bonna batukomyewo tujja banjulira bakandideti baffe erinnya kuno bakulabeko. Ono muganda waffe bamuyita Semala, tujja kufuna omukisa twogere bisingakaawo. Kisi kyangu okubanga njogera n'okusinga ddala obulumi buli mu kifuba muno bwe bansamba ennyo ne kamuwululiza nti kamuwululiza ono mungi. Semala agamba yakubwa omubiri gwonna okuli ekifuba, omugongo era ategeezezza nti kino kyakolebwa ebitongole ebikuumaddembe okulemesa Kyagulanyi okunoonya akalulu mu bitundu ebyo eby'omu bizinga. Ono agamba nti kino si kyakubayigula ttama era waaviira ku ndiri waakutandikira we yakoma. Njagala kukakasa balonzi baffe bonna ab'Ebujumba nti bino byonna ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebitulugunya birina kutwongera bwongezi maanyi kugenda n'otuva ku mulamwa, era njagala saasira bonna bannabujumba bonna bavubuka abaasibiddwa. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga bwe tumutuukiridde okubaako ne kyatangaza ku nsonga eno nga tumufunidde ku lukomo lwa ssimu, agamba nti buli alina okwemulugunya kwe ku nneeyisa y'abasirikale agende ku kitebe kya poliisi ekyekenneenya omutindo gw'abasirikale ekya Profession Standards Unit atuuseeyo okwemulugunya kwe, kyokka nga bwe kigaana bagende mu kkooti. Kyemba kyenjagala olwedde waba ayina ajjukira bulungi nnyo abaamukwata baamukwatira ki asobola okugenda wano ku kitongole kyaffe ekya Gundi n'akola ripooti. Ate abaakwatibwa mu Kalangala bagenda mu kkooti leero, kati ye baamukwatiraho. Asobola okugenda direct mu kkooti waba tasobodde kuwaaba ku PS. Doreen Nakajiri ne Richard Mwanje, BBS Telefina, Gambuuze.